okukyusa ekiragiro kya NSSF kintu kikulu nnyo kubanga bw'ogenda okwetegereza nti ekiragiro kino ekiriwo kati tekiyamba nnyo bannannyini nsimbi oba abaterekayo ensimbi. Bw'ogenda okwetegereza abalala be bafunamu nga zi banks oba abantu abalala so si bammemba bennyini abawaayo ssente zaabwe. So ate nga kyandibadde kirungi nnyo nti singa ekiragiro kino kikyusibwa abantu bano bandifunye ssente ezo n'obaweereza nga looni mu mayumba kubanga abasinga baba tebalina mayumba gaabwe abateekayo ssente n'obaweereza looni abamu baba bakyayagala okusoma n'obaweereza looni ne bongera ku kusoma kwabwe. So nti singa tukyusiza kino ekiragiro ekya NSSF kyandiyambye nnyo bannannyini nsimbi baziteekayo okufunamu mu ssente ezo mu kifo kyo abalala okufunamu nnyo. Mu kutereka omwo mu process nga nkyatereka nina okuba nga nfunamu nti bwe mba ngenzeeyo nfunemu bulooni obwo ebintu ng'ebyo. Kati engeri gye bafunamu bwe baweereza banka essente zino n'ezikozesa ebawaamu amagoba era kyova olaba nti buli mwaka minisita wa finance alangirira ka interest ke bateereddeko. So kati era kirabika kati mwaka guno balangirira oguwedde balangirira 14. So bu interest bubeera bweyongerako mpolampola n'osanga nti bwe mba naterekayo miliyoni 10 bwe ngenda okujja yinza okujja 14 oba 2. So bwe kifunamu naye ate kyandiyambye nnyo singa even naawe mu makati nga sinaba ku retiringa mbeeko kyenkola kyenfunamu. Bwe mba nyinza okufewola nenfuna ennyumba kiba kinyamba nnyo. Bwe mba nyinza okwewola neyongerayo mu misomo oba ebintu ebirala nenkola bizinesi kiba kiyamba nnyo okusinga okulindira ddala ku ssaawa esembayo okugyayo ssente zonna.